ekizungirizi ate kamera ya yolumamyo banange eryandaka ku mugo guno mugano gwennyini. Funa kabodi supakati ku nsimbi ezisaliddwako ng'otandika kusinza emitwalo 49 zokka usasule mpolampola sinsi 833 buli lunaku. Weewangulira omugano gwa kabodi supa okuva ku MTN weefunire gibbi 2 eza data wa MTN buli mwezi okumala emyezi 8. Weegemulire kabodi supa katikati okuva ku dduuka lya MTN wonna mu ggwanga. Everywhere you go, MTN ekolera wansi w'amateeka ga UCC. We believe in our people. We believe in their health, their wealth, their dreams, their businesses, and their future. This is why we believe in sustainability and through the pillars of social impact, the economy, financial inclusion, a greener future, youth centricity, diversity, and women. We intend to make progress and impact lives positively at all levels. Through our business incubator, SACCO initiative, Stanbic graduate program, participation in Taso Butonde and running out of trees, Stanbic for Her, and National Schools Championship, we as Stanbic Uganda remain committed to the growth and development of all. We believe in Uganda. Get it now. Get it accurate. Get it fast. Real fast. Like super fast. Super duper duper fast. No, it's not fast food or a really quick car. It's the most accurate and timely flow of news, information, updates, stories, and the stories behind the stories, and more, and a lot more. The Now Post. Get it and be the first to break the news. The Now Post. Accurate news fast. Hello, with everybody for you. I did your shake bello. What is up on bello? Bello. Wow, that's brilliant! That is magnificent! Game changer. Points of world class. Say hello to GoTV's newest package, GoTV Super Plus, the GoTV package you've been asking for. GoTV Super Plus has all the great channels you love on GoTV Super, plus big-time international and kids channels the whole family will love. Plus, plenty of live Premier League action on SuperSport's dedicated Premier League channel. It's the package you asked for, and we listened. GoTV Super Plus, available from 1st August. GoTV, love it. Eno ye Salam TV.
Okay. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mwasuze mutya mwenna abatulaba. Kekadde kennyini kekano akalagaane aka program yo Political Islam. Alhaji Abdulsalam Ali Kinobe nga bulijjo okugikwanjulira Imam Kasozi nga bulijjo okubeerawo okuba nti nno yannyonnyola ensonga nga azitunula mu ntunula ey'enjawulo. Political Islam tutunulirako ebyo bibaddewo mu wiiki ne tutunulira ate n'ensonga ennene ne bweba tebaddewo mu wiiki nga tulaba nga yemu kuzeetaaga okwogerwako eziruma abantu n'ebikwatagana ku ddiini byonna tubitunuulira wamu mu ngeri ey'enjawulo. Webale kuba nti no gy'oli abalanga ne Salam TV mwenna eno program njagala kubanga njidedicatinga gye muli nga mbeebaza olw'enjawulo olw'okuba nti no musalawo ne mugaa nti wano tulina okuteeka ssente. Kati nno nongera kubagamba nti osobola okukwata ssente zo n'ogamba nti nze njagala kusponsoringa programu eyo ya Political Islam. Tujja kubanga ddala tutuukiriza obweyamo bwaffe mu kutegeeza abantu bizinesi yo oba ekitongole kyo, era obubaka nkakasa bukakasa inshallah bujja kubanga butuuka gye bulaga. Naye era n'abalangira mu programs endala zonna mwenna siyinza butabeebaza kubanga kye mukola ky'amaanyi ddala. Imam Kasozi yatuuse dda, babuzeeko Imam ate ero tubulye ne wiiki nga bwetambudde. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. abatulaba abatugoberera okusinza ku mikutu gyonna egy'enjawulo, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuhu. Omutonzi tumwebaza ekyatukuumye nga tuli balamu. Ate ne tumwebaza okutusobozesa kubanga tukyakolayo ibaada. Tumusaba buli kiseera atuwa obusobozi obumujjukira oba oliawo obujja kutukuumira ku siraatul mustaqiima. Bw'ali batutuusiza okutujjulula tugende ewe nga tuli basanyufu ate naye nga musiimu oba oliawo gye tuli. Nabwe kityo tunywere olwa challenges ennyingi eziri mu bulamu. Wiiki kwezo ngambye kubuuza kokka. Ne wiiki. Kansaasire mwenna abalwadde, nsaasire abaafiiriddwa, ne abaafunye ebirungi tubeebalizeeko Mukama Katonda, ate mukkirize nti yabawadde. So si ssente zammwe nnyingi, si maanyi ge mulina, si bifo n'ebirala, si bantu bangi be mumanyi. Kuba waliwo ababadde babasinga mu byonna. Mungu yabajjuludde. Naye nga byonna akusinga byonna. Ne Mungu yamujjuludde. Tebyamukuumye. Olwekyo kyenva kugamba nti twebaze nnyo Katonda. Wiiki eno ebintu bibiri. Nafunye omukisa nembeerako mu meetings za experts, babaita experts meeting. Mwabo abatono be balaba nange bandaba. Emu yabaddemu abantu 6, endala yabaddemu 10. Experts muki? Neebaza Katonda okuba nti ku zombi yantaddeyo. Nenjigayo ebintu ebirala bingi nemanya nti era neneyongera okumanya lwaki abantu ebintu bingi babiremerako oba oliawo balina. Ekyokubiri byenasanzeeyo abamu tulinga abagusiza siteepu esooka, awalala tutandika butandisi kuba tukyalinayo entuula endala 11 okuweza 12 zebaagala tutuule. Naye mwene eyabadde one off. Ensonga yange ujjo gye mbaga nti abatamanyi mbeesiimisa era neeyongedde okubeesiimisa bali bulungi nnyo. Olw'ebyo bye nazuddeyo oba bye byaŋŋambiddwayo ng'ate ababiŋŋamba bakugu nga bwe ngambye baki experts nga bajja ku soosi yennyini. Bw'otaba mugumu oyinza okuddayo eka either stroke n'akukuba oba
n'ogenda mu depression olw'okunakuwala. Engeri essente z'eggwanga abantu gye bazikozesaamu nga tebalina buvunaanyizibwa bwonna nga zo ziri awo ziraga nti zibakuŋŋaanyiza abantu naye nga bali mu kusuula eggwanga mu ddubi. Abantu abaali badde bayamba eggwanga okutereera n'omuntu wa bulijjo oba oli awo afunemu ate bonna bambi bali compromised ku lw'embeera y'enkozesa y'essente ezibatambuliramu. Kati bulijjo bw'obeera n'owulira abantu bagamba neewuunya nnyo kwegamba nensaba omuntu anfaanana nga nze Imam Kasozi nti ndiko price tag. Tulaba nga kiba kyannaku. Kati nyina ebitendo bino naye bwe njogerako bo balina ebisingako byange. Nze ndi imaamu w'omuzikiti. Ndi musajja mukulu mu myaka mpezeza 64. Nasoma university. Mu university nenfunamu eddiguli 2 ne qualifications endala. Nyina omukisa ogujja ku programu ngene baga nti ya Imam Kasozi okujjawo nga lweŋŋayasizze neeyange oba nyina ne bampa n'okusoga nti bwe nga nti gundi yabajja bamukkiriza. Ekitegedde ensi emanyi waliwo statement gye nakoze omukulu wamu mu magye n'awandiika kano kenjagala nsome kengenda okukomako tugende mu maaso. Omukulu wamu mu magye n'awandiika kano yawandiise subhana malikil quddus kano ati Imam, you are a leader and a respected one at that. Your word is taken as ultimate truth. However, on this very issue, your statement is misleading. ADF is real, and unfortunately, it claims to represent Islam. They have gruesomely hacked people to death in the name of Islam. When I fight them, I do with passion. I was happy with your statement during the body of Hajj Chanjo. My hope was that you were going to escalate it to the relevant government departments. I spoke to one prominent sheikh of the Salaf sect last Sunday and requested him to link up with you to work towards that noble idea. Fellow Muslim brothers and sisters, ADF is real. It continues to represent Islam. As we bury our heads in the sand, we must address this challenge. Respected my leader, whatever ebyo. Ningambye nti waliwo n'abakula nkyogera bakitwala nti ki naye noweesanga ebirala nebwenkomaawo neweesanga nti waliko price tag. Meaning nti tosobola ono ekyamulumye okumpandiikira ekyo nagambye nti kiri kyenakusobola okukozesa nti esemufu ekyokubiri nenga nti ADF gye mwogerako eriruddawa. Ekitegedde ekyo kyafolowinze kastatement akalaze nti babadde bamaze okununula abantu 5 okuva mu ki mu bibira ADF. Kati abantu bye bagoberezaako nze nembuuza mine was really a very simple question eyavuddemu reaction eyo yange yabadde egamba yagambye yange yabadde kati ono yagenze n'abuuza oli yagenze n'agamba nti but who is the spokesperson for ADF? Every time I see or read UPDF reporting, we are understanding as an impandika. Where is ADF? Psychological.
kati ako ka statement ke kavuddeko embo bino byonna byebakoze eki ebazeemu wansi ate nga nakabuuza deliberately kati omuntu bwemba nsobola okubuuza statement entono bwetyo oli naawandiika biri okay kati bwemba omuntu atuuse ku ddaala eryo kibeera na fortunate bwebaako price tag kuba revelations eziraga abantu abaliko price tag n'emu ebitambula ne loud silence ku issues eziri mu ggwanga nga ziruma bannaggwanga ng'abantu abaali badde bazoogerako bonna tusigala muted okitegedde even when we are able to unmute ourselves waliwo weera muted nga host yakwinako obuyinza naye waliwo host lwakuwa omukisa ng'oliko host you can unmute yourself anytime but you decide to remain muted wewali wale yange era nenga nti bannange abatamanyi batakoze eki nomwaka okaleeta ku lwaki olabika ogira oti naye olina ensonga who is that gundi gye nabadde twabadde tudiscussinga constitutional reviews ne reform byoba zigenda okukola ki following ndowooza gundi gye bakoze n'ebirowoozo abantu bye balina nabyo kweganga twali tunudde ebintu bibiri system of government gye tuteekwa okuba na tube ne system of government ki parliamentary presidential okitegedde tugende tumuvire ne gundi yaffe batugende for proportional what representation ekyo nekiemu eyokubiri abadde political organizations political party organization ebibiina babikole ki babiteekeke bya kati mwendabe ebiro byonna ebitambula ne revelation kugamba gye nasanze omuntu gy'atadde ku mmeeza ng'ate nkwafu teriimu bibuuzo teriimu bwetubeerene bafetuga lagubalalayo tekuliiko nfuufu yonna neneraliikirira neŋŋa nti eggwanga lino okuggyako nga tuzzeeyo buli omu n'agamba nti bannange Uganda ly'eggwanga lyange nze Imam Kasozi mpezezza emyaka 64 neyinayo muzzukulu wange wa mwaka gumu mwagaliza wangaala 64 kati emyaka 63 egiddako embeera bwe befaanana bwefaanana bweti agenda kufaanana atya kyebo nsobola akyo kankikomyawo naye kwegamba nti ebyo kati gyokoma okweyongera okumanya gyokoma okufuna sleepless nights gyokoma okulya n'otakuta oyinza okulaba nga okugga ne balowooza nti walwadde ne siriimu awo wewakuleetera kali akagamba nti abatamanyi besiimye babo tewali buli kintu kiri nnomu buli kimu kiri nnomu oba mmwe abamanyi ate omumwe mubiisawo ate bayitawo kikale kiddayo omuntu n'atakwatibwa nsonyi ekyekubiri kikanjigateko mu mazooli okodde byo n'aga nti Uganda twagala kugimma ssente okugiwola ekitugaanisa okugiwola ekutte bubi ba LGBT ekyo mu bwongo ekyo eyo nebeera ensonga aziifu mu Uganda tugenda tunoonya nti ono bagambye nti gundi netanga okunkuba emiggo ekiwulidde obanga nga balwanyisa nti oyo akola ekintu ekyo bagala akikole kyere nga nange omufumbo nga bakakasa nti oli mukyala wange sisobola sisobola kutambula mu luguudo nga twekola obusolo naye nga mukyala wange bamumpa halaali n'amahale namuwa naye obuntu ne bugamba nti obuntu obulamu bajjajjaffe abatusookawo kyebaba bagamba nti ebyomunju tebitotolwa naye kakati ono agamba nti batulemesa okugamba gwe mubaddeeyo nga gye mwekwese bwe mbeereyo nga mwekwese nga tebyabalabye ani abalondodde tubakugirako kintu kimu kigamba
nti obayo ye choice y'obulamu bwammwe lakum dinukum waliya diini eyo eddiini yammwe yendowooza mwe gye musazeho okugoberera naffe ng'eggwanga tulina eddiini yaffe ey'empisa zaffe ez'eggwanga zo ezo tetwagala kuzijjawo kuba bwezivaawo ensi teba namakulu n'obulamu tebuba namakulu nefuuka isu nti oliko yasinzidde kale eyo nebadde ennyanjula n'okulaba wiiki bwetambudde kwoteeka n'okubaako at least obutonotono leero nno waliwo ensonga ze nnalabye oba nzitandike nti obanga ekyoka toginafuya mu kugiraba okuba awamu weefubutuse n'abamu bwe bagikutte naye ekintu bwe kibaawo ne kyogerwako omuntu omu oba babiri ogenda okulanga n'ogamba nti oba kyetaagisaayo ate omuntu ow'enjawulo alina endaba gy'alabamu ebintu okukiraba kubanga kibaddewo leero ku muntu omu eyinza okubeera enkola abaayi bw'eneebeera enkola abagirabirako bagitwale nga nalyo likkubo oba nedda Imam kyentuukako wadde empisa eno kibaddewo ennaku zino nageza okulaba ng'efuuse ensonga omuvubuka omu yakeera ku makya n'awasa omuvubuka oyo yawasa empasa 2 omulundi gumu yakozesa empasa eya muhammadan n'agattako n'empasa eya tradition byonna nti yagenda ne bamumuwa bino kukyala kino kwanjula ate ne babawoowa omukyala nga omusiimye ye musiimye naawe omusiimye ye musiimye bagenda ne babeera bonna kumala akabanga akatabugumya mbooge omuwala n'avaayo nga nze mbikooye nga talina nsonga nnyo eryawo yasimba naye n'avaayo obufumbo nembukooye nze mbukooye era then n'afuna omulala nvuuka mubirabye naye nze nabadde nkiyigino wanzirengera abange teyangubanga kati feeza eno etandise bweti ddala can we encourage it tukangireete nvuuka nagamba si ejja okubeera emmanya y'enkoko nakwata ekisooka omuwala oyo yansaba amahaye bwe gati kyokubiri abantu abo balina ebintu bye bansaba ebirala ng'oggyeko n'ogana amahala agansimbi bansaba leeta kino ne kino ne kino ne kiri era bw'obanga ojja sebo toweerabirangayo tanka n'ekirala n'ebirala kati okwo kwoteeka n'obuvubuka nga ye naye bye yayiiya naga nti nange olw'okuba nti ŋŋenda ku buko okwebaza bali okuzaala n'okukuza omwana muwala ono gwensiimye nange kangatteko nebino abitwala ku buko muwala afumbyeyo akabanga katono nnyo nze mbikooye n'avaayo ko omuvubuka bye naleeta mubimpe ne balowooza asaaga bye naleeta mubimpe paka finale byaggweredde ku poliisi jajja nakkiriza nti kale bye byangu bino naye ebimu twabirya ennyaanya kino kitwabirya ate tetujja kubigula twabirya naye tetujja bigula tukubizza engoye nazo olwa ssenga wegiri n'olwa mama wegiri n'ekkanzu bazambadde naye bweba n'akubidde amasimu bazikomezaawo bazambaddemu era nga nyambalemu naye bazikomezaawo kaakati nazo genda zitwala kale ajja binone tankayo yo eri nabadde nga erimu n'amazzi naye tumaze okugayiwa entebe mu ddiro zibaddemu jangu binone
abantu ne boogera batandikirawo okwogera mu ntandiko naye omuvubuka alimba abamu ne batandika okukyuka toni mutuufu abawala wakati bwe beetaaga paka lwe bagize mu kubino naawo buli omu n'ayogera ekibumu wamma abaana balimba nnyo nkwe n'ofumbe wa muno wiikisi 2 ng'amaze n'okwanjula n'okukola buli kimu wiikisi 2 n'ovayo nga tewali nsonga ate mbw'olwokuba omusajja akusigudde simanyi wali oyagala kuvaako kikuwa kuva ku lujja abantu bagaa nabavubuka nabo balimba batuswazizza obuntu buno lwemu n'akomawo mbwabwe noneko ovuga ti njagadde nfuka ekyokulabirako eri abalala abawala wano mbamalimu olumba akambayaayaako Imam nga imaamu okulemberamu emikolo egy'okuwuuwa n'ebirala ng'omusajja omukulu ate kati jjajja senior citizen ng'omukulembeze mu bitundu era alabye ku mbeera z'abantu nga demograph. Imam, what's your say? Tuze mu program yaffe, have your say. Imam. Bannange ekisookera ddala ate bonna basiraamu omuntu yambuuziza ekibuuzo ekyo ekiro naye nga teyampadde background gyompadde era bwe nagenze nabagambye ngenda kwanukula naye nja background n'atagimpa then neŋŋa nti ngenda kwanukula nga student of sociology nga nsoose okutunuulira mu society mwetuwangaalira kiki ekituusa abantu ku ekyo kakati gwe ompadde n'egundi ndowooza simanyi nabandooza nabadde bize nnyo kubanga nti ekintu kisatuletize ku social media sinnakirabako social media kisatuletize nnyo sinnakirabako oba meedi emikulu gye ntera okusomako tekyabaddeko simanyi naye ate nga nkolerako buli lunaku ndowooza saakiwadde nnyo ki attention naye obufumbo mu Uganda butambulira mu mateeka 6. Etteeka erisooka ye customary marriage. Nze Imam Kasozi okuva wano neŋŋamba nti ngenze ewa Sekampungu bwe ntuukayo kuba ngenze ewa Sekampungu ne bwe bangenze mu customary bwe baba customary ekibuzo kye babuuza bajaga nti ono ye Kasozi kozi bakasozi beddira ki Tigabi nti ate bampungu tindiga nti yadde bombi busobola bwagala okufaanagana tebulina gye bukwataganira kyo kiba kiwedde era ne bagamba bakuwadde bwe bakuterako ogundi osobola ogenda wa register of marriages n'owandiisa obufumbo bwo n'akuwa n'aka certificate certifying nti abo bafumbo obwo bumu customary marriage. Oyinza okukera bajanoga nti bino ebya customs ebyeddiini saagala kumanya ng'okwata munno mugende wa DC kati akolanga DC ndowooza ekaawu mugamba ofiisi ya kaawu ng'agamba nti mwagafumbirugana nti ye naye ekibuuzo kye ekikulu ye kiba kimu mumwe teri alina obufumbo bwalimu kyebabuuze kyekikulu ekiriyo nti teri ye musiimagana nga bateeka ku notisi boodi naku bwe ziyita ezo babiri mu lumu bwogenda nga naye agamba bwebbaluwa kiwedde babawo obufumbo obwokusatu bweddiini obweddiini bulimu emirundi ndowooza 4 esooka eya chaaki chaaki ezo zoolaba nazo zirina akakwakulizo kaazo kamu nti omuntu gw'otuleetedde akkiriza mu chaaki yaffe meaning kizibu nnyo omukatuliki okumugatta n'omukristaayo yadde oyabanga abaliraanaganye mwenna muteekwa okuba nga mukkiriza mu chaaki y'emu
era kiringa naffe omuntu bwajja n'agenda kati olaba obusiraamu bwobukkiriza obusiraamu buyinza okukuwoowesa n'omukristaayo neffe obuwalimu bwaffe levo yaabwe tikyo tetukikiriza twakigaana tukiremesa nnyo naye nga eddiini y'obusiraamu yate omusiraamu okuwasa be bayita ahlil kitaabu argument bulijjo ejja ega nti bano beba ahlil kitaabu bano bebo ba ahlil kitaabu ansa entuufu bebo bennyini kuba ne nabbi saa salama bwe yaliwo baali bagamba nti Isa mwana wa Katonda osegedde baali bagamba bwe batyo nakino kamu omu mu basatu nga bakikkiriza kati fe wetusinga okukola ki okwesiba ntugamba nti ekyo nyinza oba nyingidde mu masaala g'abakama bange mu nsonyiwe naye nkibaganye bwe ntyo mwe mugende mu kitangazo mwongere okuyamba abantu kuba waliwo dibeeti nnene buli lwoleeta omuntu nti Imam yawasa omukyala n'asigala ng'asabira Namirembe Allah kigambo kinene bakulabira ddala ng'ataki naye ng'obusiraamu bwakikkiriza ba ahlil kitaabi kasitooka kasante wa ahlil kitaabi baatugaana bamushirikiini babatugaana babashiriku bo babatugaana kakati ne wabaawo obufumbo nabwo gye buli newaba obufumbo bwagana tugenze mu muzikiti bwe bayita mahamadan ki marriage kati ate obusigadde obusinga ebibiri bubugatta eri erya customary eyo erimu okwanjula kuba okwanjula is really customary abantu banjula bwebamuna okwanjula ne bagamba nti okuwoowa kwa ddi okugatta kwa ddi awo abantu tebakitunulamu nnyo naye kireetera ekyo nti wali mu kwanjula tebagabirawo ki naye obusiraamu nga bwe butambula by the way waliwo ogenda okwanjula baba bakkiriza okimanyi nti omukazi baba bamukuwadde abeera na halaali naye omuntu namala kusanga wasiza bwoliaga nti oyo yagenda ali ne bamumuwa kati yegasse naye alabanga okukola bwenzi era kyova olaba nti okuwoowa ngaokuwoowa nakino kankyogere nabadde nti abawanu twakuwamba naye okuwoowa kwaffe okuwoowa kwaffe fankihuhunna biidhini ahlihinna abo abalinako obuyinza ffe tubatulinako obuyinza abawali muffe tulina obuyinza ku baana bali abawala endowooza ffe abawali mutwandibaddewo kubeera tuli bajulizi naye olwaye practice eyatwalibwa bannange gye mba musigalako temugamba nti Imam yagambye practice eyo gye yatwalibwa egamba nti tubaawo abanda bonna waliwo bangi alowooza nti bwatagenda ku muzikiti obufumbo tebutuuka naye okuwoowa ani awoowesa bwe basaba basabaani omuwali mpoweza singa omuwala yakkiriza obusiraamu n'ayagala okufumbirwa bazadde be ne bagaana tojja kufumbirwa musiraamu nga kyebavunaana tojja kufumbirwa muki musiraamu kati oyo omuwala bwajja ewange mufumbiza ate ne bubeera naye bwe baba tebagaanye mbawa omukisa gwabwe kubanga eddiini yatuwa omukisa ogugamba nti mubawase olw'okukkiriza kwabaki kwaba balinako buki obuyinza okukkiriza kwabo ate tekugamba nti bawaliriza omuwala nti genda ofumbirwa Imam Kasozi nedda omuwala naye ateekwa okusiima abasajja ffekka ffe tugenda okuwasa ne bwemba sirina wa luganda wange yenna ngenda nempasa omukyala nembeera naye naye kitonde ekikyala tebakikkiriza kugenda nekifumbirwa nga kikola ki kyova olaba ne maama ne bwabaawo era tusooka ne tunoonya taata taliiwo tataliiwo ate jjajjaawe nti jjajja gyali azaala taata we nti ye kati yaba ayingiddewo bw'aba taliiwo ne tugenda okunoonya n'abantu bangi tukola rivaasi jjajja abaawo ogenda okulaba taata taliiwo jjajja waali ogenda okulaba nga tukulembeza mwannyina tumukulembeza nga jjajja yamuwadde olukusa kuba yayina ki naye ebyobusiraamu engeri manyi busiraamu buno nga baga nti bada ulisiraamu gariba wasayaudu gariba kama bada tuba lilghuraba okitegedde
eyo ewali obuzibu ekyo sikyambadde nza okusomesa nkiri obufumbo ndoza nkulaze kati bweva mwabo waliwo bwe bayita olw'abahindu nabwo bukkirizibwa mu mateeka gaki ga Uganda ate bonna bw'omala yonna gy'oyitidde ebbaluwa gy'oggyeyo bw'ogitwala ewa registry of marriages nga bakusasula ezo sente ze basasuza nga bawandiika bakukooneramu basatifayinga marriage yo abantu lwaki bakola ebyo byonna lyonga eggwanga liri kikola liri kyekyali kyabuwaze bakikolanga kubanga baagalamu omusolo ab'eggwanga sente kuba tebakikolera bwereere ekyokubiri ebbaluwa bweziti abantu bangi bwe baba batambula bwagamba nti oli married bakusaba marriage certificate kati ennaku zino marriage certificate ne bw'oba ogireese baagala kugoberezaako kali akalaga nti eri registered ewa registry of ki olw'ebyo ebizibu ebibaawo kati eyo ye foomu etambula kati eyo nga nvuddeyo omuvubuka ono ŋŋambye batugambye yagenda n'ayanjula n'agenda ne mu muzikiti ne bakola ki n'amahale ne bagawa kalica za Africa eza Uganda zenjagala okwogerako kalica yali esingamu obwangu mu kuwasaamu yali ya Buganda yeyesembereza ey'obusiraamu okuwasa kwayo kwa layisi nnyo ne kati nabo bagenda bakopa kuba gwabanga mutwalo era nga bw'oguuli omutwalo akutwala mu biseera byedda yadde baguyitanga mutwalo oluusi nga ziri sirinyindo 10 lwereere lwokka oba 10 okusinziira ku value gundi nga bw'owulya currency units nga bazogera mu kooti bwezifaanana kubanga kooti tekugamba sente gundi yegamba currency points bwene bagamba nti kitegeeza kino nti 20 currency points nti 20 kitegeeza nti kubisaamu omutwalo nolwekyo zifuuse emmeka emitwalo 2 nga ze bakutanza oba zolina okusasula kati wano mu Buganda kyali bwe kityo bw'ogenda ebisigadde byonna ng'ogattako ebintu bino wammanga gomesi ya maama eyassenga oba lugoye bwati babayita ekkanzu ya taata n'omuko nga biweddeyo n'olwaleero oyinza okugenda abantu ne bakuwa lisiti abakoma 20 bajjajja 15 bataata 7 nga ze baagala olw'amalala abantu ge mwayingiramu nabyo naawe n'ogula ago malala era eyo tolita kulimbanga nti kalica ya Buganda eyo hybrid eri imported okitegedde kati awo ne bagamba fuso y'ebintu manya fuso entemmeka entebe ebirala byonna bikole naye oteekwa okuleetera taata entebe ne tanka ebyo bifu ne bagattako ne pikipiki yesola ebyo byonna bifu ne bagattako maama ye ayagala ki ebyo byonna bifu kyenva mulaba abantu bawaseewammwe ne bataddeyo kubafaako baga nti byonna twabiwa lumu neffe abaawasanga tebatuyisizamu ebyo buli wekyusa booti ti omukadde muweyo 2 amanzaana etuuse anaagisiiba atya enkeera Iddi ebya Iddi bigende olwokuba tebakkaluoyeza oyagala kugulira mama olugoye naye bamugulire bigende oluusi n'abamwetolodde awo because it is a relationship, it is a family. Naye kati bw'ojja omuntu n'omuleega ebyo nti munange yatusobera naye wano ng'ayanjula yaleeta wano ebintu naye okimanyi nti ate ebintu by'okwanjula biba by'abawala nga bye babiguze kuba baagala kweraga kati obufumbo kyeva butabuka bwe butyo after 1 month 2 month ne buyiika tebuliimu baraka yonna ekyo kimu abanyankole bo akaabwe katale nga bw'omanya akatale bw'ogenda mu katale emiwendo gya kukola ki nga bw'otunda embuzi yo ogamba nti ya mitwalo 4 olaga nja kukola 15 ne muhagolinga okukakana nga 25 kale 25 kale nga kuwokola ki kati ne mwankole bwe bati we bawasa ente waliwo abanyankole ab'ente eddala abahima abalina ente nyingi bagamba ente kati ente ezo ne bagamba nti lumu awerekerako mukwano gwange omu ng'agenze kuwasa eyo embalala eyo embalala gye nazaalibwa mbimanyi ebyayo naye nali ekyo nali sikirabangako
omwana waffe okusinga kyaliko nti twagala ente 12 ng'ate 6 nzungu. Kakati abo abasaba ebyo balina siza taata yekka kubaako eyasenga eyakojja eyataata omuto eyaki ate nabo eyaabwe balina kyetuyita reciprocity mpankuwe. Omwana bw'agenda n'afumbirwa oluzaala omwana bepa buli gwe bawa ente eri azza ente wano. Omwana agenda okuva mu kibaya ng'alina ente 7 buli omu yamuddiza basically nga ziringa ezikomyewo of course kuba wawayisa omwaka ziba zaazadde amuddiza baddiza. Kati ekyo bo bahagolinga ekyo nga public ate si bino ebigamba nti omutwalo ogwo bagusalangamu abamu ku kyalo abantu batontono oba ne bagwandiika mu bbaluwa ziri exchanging mu Buganda ekyo kimwe. Kale ekyo nikigenda Ekaramoja nabo bante banoonya asobola okukasuka olunyago obulungi oleeta eggana lyo lyonna lyolina ne banoonyayo omusajja ow'amaanyi n'akasuka effumu weerigwa zonna eziri eno nga bazitwala ye bride price eyali culture Ekaramoja. Tova olabe nti bazifiirako nnyo kubanga okuwasa kwayo kwali kwa bbeeyi mu byente. N'amawanga ag'enjawulo obugenda Western Europe buli bamu balina engeri gye bakikolamu eyo traditional African ki. Kati fe Abasiraamu bwe twalugenda okuwasa kintu kimyoko ekitubanjibwa kulyako erimu eyasomeddwa ennaku zino Sheikh Ramadan Mwanje Amir Mwanje yasomye erimu empya yabadde empya gyendi naye erimu nkadde era yasimbudde n'obujulizi nga bwe nyini bwe buli ebigambo byasomye si bibye nga gamba etya saagiwulidde tonnagiwulira gyetuwasa mwe muyina okutuwa muwe abavubuka olw'okuwasa abaana bammwe yegedde yakiyindi yakonfusinze ali akonfusi yasomye bwino okujja muwogoba bwino nenze yasomye bwino wetunaviira nja kanonyo tujja okanonyo tulemu kawulire kwaboliawo bakawulire yali kalcha y'Abawarabu nti yempasa y'Obusiraamu gyemuwasiza babawe ku bintu sife tutwala ate nagane bwebaba n'obituwa newaba baddewo enkya gundi yonna byonna bisigala nga byaffe omwana agenda yekka. Kakati naye tudde eri mpasa gyetumanyidde Abasiraamu Omusiraamu awamahale awamaki awamahale amahale ago omuwala yagasalawo. Amahale kiba kintu kya muwendo naye byetera okusinga okusaba abaana ffe tubakubiriza basabe mpaayo nsomeramu Kulaani yasomwa manyi ku nabbi yasomwa naye kyagisomesa oli tyali talina kantu actually basically sina kugisomesa yamugaa nti agenda agimusomese okitegedde. Kakati abantu abamu bakitwala nti kiki era zetusoma oba nagaa nti njagala bweti n'ogenda oginoonya Surat al-Asri gye njagala n'ogifotokopinga bulungi ne bagiteekako amaliikalika ne bagiprintinga n'emyanso ali mu Wave Media obiwa Muhammad Lukoya n'ogenda nti ge mahale era g'owaayo nga bw'oya certificate za Buganda oba ezagundi ng'oli awadde nti gemaki omulala agaa nti nze njagala amahale gange antwalanga emakka ankolerezanga hijja ekintu ekiri automatic. Omwami wawe mwami wo ate afuta obuvunanyizibwa of course bwafuna esente zitwala emakka automatic akutwala tewetaaga kuba nti kiki. N'ekyo hijja okusaba hijja si mahale yadde kya value njagala mwawule kubanga abagoberezi muwulira bubi bwe munagenda okubuuza eri baseeka bammwe ne mubawa ebikyamu temutawaana mbage nti Imam ye yagambye baseeka bammwe be mbanjogera nabo gwe bwati wakitegedde bulungi gwega nti yagambye n'oga nti yogera naye ng'omuwa essimu yange nga njogera naye
nga tuva mu bino bye tusiba tukayakayamu mu social media kwabayinza waliwo ekigundi kya wino bayinza okutuuka ne bakuba owulire imamu yani oyo agamba n'olwekyo Imam kituufu ye Imam yagambye era bwabuuza olubuga nti yanuga nti Imam Kasozi sirinaamu ate era ne baseeka bagambe tebaanukulira ebibuuzo ku ekyo kye babagambye nti Imam yagambye bamubuuze kubira Imam akubulye nti kino kyenabadde ngamba kubanga kijja kutaasa kubanga ojja kugenda abantu bangi mwogedde ebintu ne bibaswaza mu maaso ate g'abantu abalala nolwekyo naye kyembadde njagala okulaga nti gwamahale ebeere mu kintu kya muwendo nkimanyi ne hadisi gyeri egamba nti musabe masaamusaamu ng'ogasabaani omusaamusaamu g'ogasaba ne bw'oba ozze wa Imam Kasozi omutanyi wa Imam Kasozi yagenda okuwasa gwe muwala gwe yagenda okuwasa lwaki oga nti akuwa $5,000 oba akakadde kamu ng'okakasa bulungi bwemba mwana wange yakusiimye nange nsiimye nti ye nsobola okuwa obukadde $5,000 naawe bw'oba oyagala kubaako bweyagala okuwaako osigazeeko nobakuwa akakadde kamu bw'otandika okugabirako senga maama omuto ani ng'osigazaawo ekiziro kyenva mbeereyo mu maaso ate ne mwejjusa omwami omusabe ettaka lyo nga liryo kuba lyo liba liryo lyawukana kuyijja aliteeke muki naye mwangwa njagala ngulira emmotoka omwami we bwagaggawala lwaki takugulira mmotoka lwaki oyagala amahale go gemotoka kuba omanya nti agisobola bwanawangala naawe niwesooni ojja kugulira emmotoka tasobola kuddira mukyala wange gwe mpava lyo atambuze ebigere nga nyina essente ensonga enkulu ekwatagana ku kati gyenawo maza nayo mbadde njagala tugimalirize obudde buno tukomewo tugenda kuwumulamu katono tudde ne kiri bw'oba obikutte obitutteyo abaaye kiryoke ono afumbyeyo wiiki emu n'ekitundu wiiki 2 nti nvuddeyo abinone kajanja k'abavubuka kiki katujje tovaawo yino intaneti ewenyukamu ekizungirizi ate kamera yayo lumamyo bannange eryandaka ku mugo guno mugano gwennyini funa kabodi supakati ku nsimbi ezisaliddwako ng'otandika kusinza $1,900 zokka usasule mpolampola sinsi $833 buli lunaku weewangulira omugano gwa kabodi supa okuva ku MTN weefunire GB 2 eza data wa MTN buli mwezi okumala emyezi 8 weegemulire kabodi supa katikati okuva ku dduuka lya MTN wonna mu ggwanga. Everywhere you go, MTN ekolera wansi w'amateeka ga UCC. It's the Premier League, all on DSTV. All the goals, clashes, and moments. All of Rashford, Salah, and Saka. This start is getting better. All in the language of your choice. All in HD. Available on all these bouquets to choose from. To watch on all these devices. Get DSTV with an HD decoder plus installation and 1-month family for 89,000 Ugandan shillings. It's the Premier League, all on DSTV. tukwaniriza ku Sharia Inheritance Services Uganda abasangibwa ku Zion Plaza ground floor room number G 22 tukuwa amagezi ku nsonga ez'enjawulo okuyambako mu kuwandiika ekiraamo tukukuumira ebyobugagga byo ate mu ngeri ey'obwesimbu tugabana emaali y'abamulekwa mu Sharia n'okuprocesingira ku biwandiiko nga marriage certificate bakubirako ku noti 7 noti 3 35 48 77 ne noti 7 5 47 13 beba no aba Sharia Inheritance Services Uganda. Explore, enjoy and dance to the latest content, beats and Kasozi from Uganda and beyond. Simply go to your Play Store or App Store right now, find Afro Mobile, download it straight to your phone and get started. Is it TV you want? Simply open the app.
Click on TV, select the channel you want, and watch live. Are you busy right now? Then check out On Demand or enjoy in your free time. Afro Mobile. The future is now. Because we're focused on creating a positive social, environmental, and economic impact. It's the reason why what Stanbic is trying to do is to make sure we're catering for the needs of the youth, finding solutions for them, whether they're youth SMEs, whether they're youth at school, providing scholarships, providing educational opportunities. So it is through our services that we want to understand what positive impact can we have for sectors that are vulnerable. For example, the story of the gardener, a young gentleman participated in Stanbic National Schools Championship in 2019. He had a passion for beekeeping. He went on to venture into urban planning. And today, he is running a gardening shop. This is our world. My life changed after participating in the 2019 National Schools Championship. Now the business incubator is where I learned the advanced business management. That's where we also got our company incorporated. We also managed to get some funding. The Stanbic National Schools program, we've been running it for over 7 years, and I'm really pleased to say that we've been able to impact over 60,000 lives in a given year. And for all this period of time, we've seen the difference that it's making to the students who are part of the program. Their lives are changing, the way they are innovating. It's really amazing to see the different ideas they are creating to solve problems within their communities. We will continue to ensure that our sustainability strategy is actually creating a meaningful impact and transforming the lives of Uganda, because we believe in Uganda. Musanvu ku 10 kuffe tufiiriddwa ensimbi nnyingi abafeereze batubyeko, so nga twandizikozesezza okusasula ez'obupangisa, okwongera mu bizinesi, okusasula fees n'ebirala. Beera steady ng'okuuma ebibyo era beera bulindaala ng'okozesa enkola y'okusasulira ku mitimbagano. Ennamba ye ya pini gikuume bulungi era togigaba. Kwata ennamba za kampuni y'amasimu entongole zokka. Better steady, be better. In partnership with Uganda Communications Commission, Bank of Uganda, Equity Bank, MTN Uganda, United Media, Stanbic Bank, MTN Momo, and Uganda Bankers Association. Nzikiriza nkukuliseyoko mu bubaka bwe tuva okufuna ate nkwanirize musawa yaffe n'eyokubiri. Tukyali mu program Political Islam era nga nze Alhaji Abdusalam Ali Kinobe tuli ne Imam Kasozi nga twekenenye ensonga nga bwe zibaddewo mu wiiki okonno kwoteeka okuba nti n'ebyo bye tulaba nga bikulu byetaaga okutulunamukko wadde tebibadde mu wiiki tubinokolayo nabyo ne tubireeta. Wetugenda mukuumulamu nga tulina ekinyusi tulabika nga tukituuseeko era nga nindiridde okuwulira Imam okukatutema nti omuvubuka tateekeddwa kutawaana, taddayo yakoze bubi okunona ebintu, oba yabadde mutuufu, oli obububbi bw'abawala yabadde mutuufu. Kakati nindiridde okulaba Imam kyagamba. Atulabire ku Facebook page yaffe eri Salam Television. Salam Television ye Facebook page yaffe wonna wobeera wankati saa zino oyinza okuba nga oli waka TV set yo ekuli mu maaso naye programu ekunyumira ate olina appointment olina woolaga ogenda kutambulirawo essaawa nga 2 nogati kale senga mbadde nsobola nandibadde ntambula mu kkubo nga mpuliza osobola okugenda nayo, osobola bulungi nnyo nnyini ddala okuba nti nno ogenda otulaba ku Facebook page yaffe eri Salam Television ate n'okusharingako n'abalala nabo bagifune ku page yo ne mu groups mwoli. Osobola n'okuba nti nno otulaba ku Afro Mobile
Salam TV ku Afro Mobile era nako kweri nobanga ogoberera bulungi ebigenda mu maaso. Buganda ffe Abdul Mukwaya, General Abdul Haruna, Hassani Muyunga n'abalala bangi abaliko mwena mbebaza era mbatumiddeko. Imam. Naam. Kakati otyo mbawaddeyo ebimu ku bifaananyi mu practices ez'obufumbo bwa wano obukkirizibwa mu nsi nga Central African gundi awo Malawi, Zambia abakyala be basasula abaami nga ne mu Buyindi. Mu nsi nga Brazil kintu kino kyagenda wala ekyobufumbo nakyo oneeyo n'ebigambo ng'okugamba nti omuntu afumbirwa ng'embeerera byo bikyakolera ddala. Era omuvubuka bw'akusanga nga weekulubeesa n'emwannyina agenda nga tannafumbirwa nga muto n'akweraliikirira nti mwegatta ayinza okukutta n'emwannyina n'amutta nga baga nti they kill the honor of their family. Ofumbirwa otya n'otuuka omusajja n'akusanga nga baakwozaamu dda. Yes, Brazil eyo gyekiri, actually Latin America largely ne mu South Eastern Asia nakyo kikyakola ne Mbawarabu. They kill in honor of their family. Oyagala mwana waffe aleme kufumbirwa nga mbeerera tutwale ezaaliwo wano na wano zaaliwo mu Buganda balina Ankole balina Kigezi balina eya Buganda yalina some punishment kugenda ne bakuzimbira ki eri naye ku mikolo gyo nti baleeta olugoye nga lulimu ekituli ekikakasa nti ono siki meaning nti omuntu bamutuuzanga wansi ne bamubuuza ate naye n'abeera sinsiya. Okitegedde lwaki baali baagala embuzi eyo baali bagyagala kuba it was dignity. Nkimanyi abampuliriza abamu abalowooza nti ba mulembe mupya mugamba nti ekyo dignity muki mwannange kyakitiibwa okukamala. Yes, kyakitiibwa okukamala. Okiwulidde kakati ekita abawala bano bagamba nti ate nze nyinza okwekuma n'embeera embeerera naye ng'omusajja ate ye okujja nga omuvubuka omuto bwogenda okusajja okay naye omusajja abasajja bakkirizibwa okwasa omukyala asinga kwomu asokka kwomu era ekyo tekyagira nnyo naye abato bonna kyali badde kyekisinga obulungi. Kaakati kino ekyakoleddwa nkirabyemu ebintu bibiri. Okusooka Mahamudu Yiga twagala twogera ebifa mu society kutereeza embeera Mahamudu Yiga n'empisa wakoze ebintu bibiri yadde bakubidde obululu ne bakuyita muzira naye ate waswazizza famire yo gy'ovaamu n'okigambisa nti teriyo bantu bakulu bawabula bantu temwakyala kuba bwoba wayanjula temwakyala taatawo teyawandiika bbaluwa oba tebagisaba oba mwakola bino era izekaamu izego bawandika ebbaluwa na buli kimu. kakati amatende ago nago gaaligobereddwa bakulu ne basisinkana bino ebintu ne biddayo nga teri aweebudde munne naye bwetudde ewaffe mu busiraamu wasa omukyala ne bamutuusa okwawukana mwawukananga bulungi buno tebwabadde bulungi si mu busiraamu si mu mpisa z'abantu eza bulijjo. Ekyokubiri ensonga kubasinzidde erimu eggumba kuba ogambye omukyala yeerabidde obuvunaanyizibwa bwe okukuuma ebintu bya bba ng'ekimu yeye n'ogamba nti yagenze n'omuki omusiguze ate n'amala n'agatta ng'amulaga nti ye kituufu. kakati ekyo kiba lwa nsonga nti obusiramufu bwatugaana nti omwenzi tabasa okujjawo ng'abasa mwenzi munne. Kati bw'oba ogamba nti wafumbiddwa ate n'otandika okukola obwenzi n'olwekyo ono aba tali yabadde mutuufu okukola ki ate omukyala tafumbirwa basajja babiri. Okitegedde nze njawukana ne method gye yasabiddemu ebintu
n'okusaba olw'okuba nti ono baamututte miningi bagenda kuwaayo ebintu ebirala yabadde right ebyange babikomyewo okubikomyawo ekyo kwekyo just process ey'okubisaba yenfu nsiiwuufu naye mu busiraamu waliwo lwetuzaayo amahale waliwo lwetutagazzaayo naye besisi ebeera kiki ekitwawudde twawukanye tutya okitegedde omukyala bw'asaba kakati biki byetukonsidaringa okugeza mu busiraamu tugamba nti omukyala wabaddeko naye nti ye yakuzaaliddeyo omwana eki ebyo byonna naye kakati mu keesi eno bweŋŋamba nti kyabadde after short while kakati kinziza ku point namba 3 abagenda okwasa n'okufumbirwa baani abateekwa okubeera mu process yaffe eyo kati kino kyekiva kigamba nti kyemuyita arranged marriages mwe kyemwagaana kyemutamwa wekibeerera ate ekirungi wano kubanga nkukakasa tekyali bwekiti ekirala mwabasaba abantu ebintu muddeeyo muve ku bintu bino olwokuba negundi mukwano wa gundi oba mwagala kuvuganya nti omwana wa Imam Kasozi bwe yayanjula bakola bino nange kankole abaabikola baali bafaanana batya byali mu pressure byali mu tensioni oba kwesiimira abalenzi nammwe mulekerawo okweraga otegedde lwaki marriage obuzibu bwetusanze ffenna lwaki tugwa mu bino bw'obuuza bano abavubuka babakansolinga imaamu eyabawoowa bazze ennaku ezo nyina keesi eyagala okufaanana bweti yetenyemu kusaba bintu naye omuvubuka yasuulawo omukyala bayisa emyaka ne bagira nensigala nga mbapushinga nti oba oli awo banaddamu bakole ki naye omuvubuka kyeyagenze n'akola yakedde ku makya naddira ebintu by'omukyala n'agenda abitunda owulidde balina okulalika nti alabika n'ettaka yalitunze naye nga lirina ekyaba kiri mu manya ga mukyala kya mukyala property eri outside their marital properties kati naali omulenzi wetwamuyita nti jangu twogenda n'agaana tayagala kujja namugamba saagala balinga gwe jangu nze kubanga babawoowera wano ewaffe jangu era kyokola kati wendi katikati olitave nanga nti twagala kwoweraawo mawanga apaana you must come for 3 weeks njogere nammwe mbawe bakansala bange nange mbeekwatiremukko naddala nga mugamba nti mugenda kufumbiriganwa mu bufumbo bwaki abali mwenna gyemuli kino nakyo kifuuke kyakuyiga abantu baleme kujja kubanga bagenda kutuleetera ssente ez'okuwoowa n'ebirala owulidde bagala omuzikiti wange bajja kuleetera emizikiti kulaane emisaalo n'ebirala bitandika okutuziba ki amaaso bijja kuba muki ekyokubiri tudisaidinge ennaku ezo nakansolinga abantu bajja nga baŋŋamba twagala tugenda otuuka mumaka ne baŋŋamba naye bwe tuva wano ne tugenda ate tugende wa DC naga nti ati mugenda wa DC mugenda wa register of marriage bwe mbe wa DC gye mulowooza nti wagira ki nkimazi tukomaawo tukomaawo mugende wa DC kubanga kirabise waliwo disparity kakati nga ate saagala obufumbo bwabwe babutandike mu disparity era ne bagamba bwemunaakola ekyo kiba kitegeeza nga nze bwe mbakkiriza ne mukola ekyo bwe munaafuna obuzibu ne mugenda mu kkooti kuba gye mugenda okumalira nnyinza okujja nga ndi mujulizi kati ngenda kujulira ki kati isu ezo tuyambe abantu baffe bazitegeere tulina obuzibu bunene jama Abdussalam nti ebintu essente naki bifuuse bya kitiibwa okusinga obuntu byetukulembeza omuntu agamba buli omu agaŋŋera wano nfuna ntya omuntu n'agwa bugwawo ekawungeezi kamu nti baada asuli bannange ennungi obufumbo bwangu naye sooka weekebejje era kati
bujja waffe bino bye tusaba otuwa obufaananyi butaano obubwo n'obwoli n'otuwa ennangamuntu yonna eyogenda okuwasa n'otuwa ennangamuntu y'abazadde bammwe taata ne maama n'otuwa n'oyo gwoga nti agenda okuba omujulizi wo bw'oba tobirina ewaffe tojja totawaana tojja ne bw'oba ogenda kumpa akakadde kaleke kasigaze lwaki nvaluwinga nnyo marriage as an institution okusinga essente kati obuzibu obunene era buli ki nti obwongo bwaffe bwonna mu byokuwasa twabiteeka ku eventi kati omuvubuka mulabi wano mu kifaananyi bwekyogedde kati nemundaba first of all mwana muto byonna byakoze nebiddayo mu description y'omugenzi Sheikh Kasim Musoka Allah yarhamuhu yagamba nti obuvubuka essente ebitiibwa dalu kyendabye wano omuwala nga mukalu tasalekako na musale yazze n'abalira omusajja ki awo nakolabika Isaac gwenjagala nze kyendabyeko kyendabe mukalu nga wakola ki jamaani tasobola tagenda kufuna mirembe n'egyalaze era ne Isaac teweewunya Isaac naawe bwe wagga ogamba nti oyinza nti oli w'amaanyi ono okumukutwalako eddakiika 2 kasita akutamwamu katono ajja kukola bino byeyakoze nemwe abawala bwemba yadde mutwe wange ono yiga wamutabanyi wange Mahamudu yiga naye mumwegendereze anti obuzira bwe mumutenda bwasusseko mu busibuzira omuntu omuzira asaba ekintu kye nga muteefu ate nakifuna kwegamba Imam kino kyentegeddemu okkiriziganya neyiga ebintu byokubisaba anti oli yagenze walala teyavudde obuvuzi nti ali waabo yagenze ekyo kimu bw'omala okukkiriziganya nakyo naye n'omugamba mukola tiyiga ggwe bwe mwali mugenda mwasooka ne mugenda kale waakiri wandikozesezza basajja bakulu be wali nabo ne bayita ne bakuwa advisinga n'oyita mu processi genda so si kugamba faananyi byolabyemu olabyemu wakusaidi yayiga nonya ebintu abadde yafunye era banne nga bewanga babiri oba tugende tubinone mu bantu abadde bagamba nti abajiji olabyemu omusajja omukulu ab'okukyalo eno gye yajja emugundi abadde bamuwagayiga abawazeyiga nga bamuyozaayoza gwolabyemu omuntu omukulu kati kitegeeza nze kati shift nvudde ku bavubuka fe abakulu abazadde kiki kyetusiga mu baana baffe ekyo kyekimu byetukungudde mu kutwala abaana baffe mu masomero nga ba myaka emeka 3 ekyo kyekimu kuba okwata omwana wo n'omutwala muziyita dekeya owa dekeya talina kinene kyakwagalako talagala kuteeka mpisa mu mwana wo akwagalako ssente ekiri myaka 2 bamba batwala nga bwakwana kugamba nti ate bwaba gwe yakulemeredde nze olowooza ki kati n'olwekyo tuddeeyo tugambe omwana tumutwale ku myaka emeka okusoma omwana tumutwale ku myaka emeka mu kisulo bino byemukayanira nursery schools ne bebyani baziregulazinge zituyambe nkimanyi society ekyuka naye terinatuuka kukyuka kukoma eyo eyo yonna gyekikola kino kambagambe olwabiri byembagambye nfunye omukisa nenfuna exposure nenfuna omukisa nentambulako mu nsi nendaba nenfuna omukisa nti nensoma kati bino byonna bali abantu beeri balina nze nafuna omukisa nenkyalako mu lubiri olumu ku mbiri za Queen w'Ebungereza empisa eziriyo size ez'abazungu bano bemulaba abazungira muno dress code byonna biwa omuntu ekitiibwa tosobola kusanga omuntu ng'ayambadde bwebawale mubiyita batya hot pants ng'atambula kuko nga nti afulume mu lubiri tekisoboka ne mu lubiri tekisoboka ezo ngoye za mu bisenge bedroom
naye mmwe wano mwazifuula osanga omuntu nga zze atambula ate ne tumutwala nti nosanga omukyala ayambadde engoye za bbeeyi bambi naye ng'empale yonna emu eripye ate ka burawuzi omugongo guli bweru ne paati y'ekifuba kiri bweru aga nti yayambadde era ne mumutenda kati consequences ezino nabbi sallallahu sallama maliriza nebagamba nti bw'oba tolina nsonyi genda okole ifalu kama shiita genda okole nga bw'olaba kati yiga kye yakoze ensonyi talina naye mukyala we namutebe gwempulidde naye talina nsonyi bino bye bakoze nammwe abazze nga okubakubira enduulu ebyo byennyini byali badde gwe kenyini nga babikola nga mwekweka n'okwekweka ne mukweka n'abaana bammwe kubanga kama tudaani kyosiga kyokungula nolwekyo bino byonna bwe munabireka eyo gyetudda nabagamba nze omuraasi bw'ajja okusaala mu muzikiti gw'emawanga nga tebamuzaala ku kyalo kyaffe siina naye problemu n'enviri ze ez'ekiraasi nga zikoma eri n'omwana gwe bazadde emawanga nga mulenzi tasobola kujja nga asibye enviiri nayingira mu muzikiti sisobola nzisala ne mumusanga kompawundi y'omuzikiti nzisala bw'aba ayagala ekyo tadda simukkiriza kujja tuli ku mikolo najja n'enviiri nga ntintinge omulenzi sikkiriza bw'abanga si wemawanga bw'aba simufaako naye nga bamuzaala emawanga nti omwana wa kayima ono omwana wa kyanja ono omwana wa Imam Kasozi ono omwana wa Haji Buwembo Musa oba Badiru Igo baani sisobola kukkiriza okugjako nga baŋŋambye si nze imaamu waabwe ebbanga lye bakkiriza nti nze imaamu kyekyo ne bwe ngenda awaka waabwe bwandaba yeekweka kuba ne bumusanga awaka waabwe nakyo nazo nzisala kubanga oyo ye mwana gwe nsuubira okuzannya n'abaana bange kale ate bakola ebyo n'abaana baffe kubanga mu maaso eyo kisobola n'okuba nga yajja n'okwagala okuwasa abaana exactly kati n'olwekyo tuyambagane okuzza morals oba empisa ez'obuntu bulamu mu kiki kati ate bwe mumala ebyo ne bwe mubireka ne mukayanira wano nti babamye essente kubanga temwagala babiki bano abagwagwa mujja kunsubiwa omuntu akola ebyo bye bakola mugwagwa teri muntu alina amagezi asobola kukola ekyo osooka kuvaamu kutegeera n'olyoka okola ki nga nabbi nga bwe yatugamba nabbi swalla salama nti yagaa nti omusiraamu takola zambi okujjako ng'asoose kuva mu busiraamu osooka kukafuwana n'ofuuka mujeemu at that particular time n'olyoka okola ly ezambi bw'ojjukira n'odduka weenenye n'odda eno naye n'omusango ng'ogwetaddeko n'olwekyo abooluganda issue eno tugituteeka ebbanga ddene kubanga mu nsi muno mwetuwangalira eyo yabadde eventi oba ng'abazungu bagamba yabadde iziti accident kati bagala kujja coincidence ekinajjako ebeere habit omuzungu bwe yagamba nti olusooka kiba kizibu kigudde budigi ya accident gugudde mutawaana ogwokubiri kyefaananyiriza kiri coincidence kizeewo naye ate kikomyewo ogwokusatu nga gufuuse muze n'olwekyo emize emibi emize actually tewali muze mulungi emize gyo tugyewale tunoonye empisa ennungi nammwe mwenna bwe munaamukozesebwa bino naawe omuwala bw'oba oyagala kuva omusajja vaayo langirira misana osabe omwami wo wanaagaana okkuta ogende gye wayita mu mitendera gino bajja kuwa ebbaluwa ogende wa dayirekita waki wa shariya akutaggulule era olaba nze oli nebwajjadde nze namuwowa benefit of doubt eyo nkiteekamu neŋŋana nti nze imaamu ne mu recommending agende ku ki mu office ya directorate of ki of shariya bamuyambe ekintu kibeere gundi ebeere fomu bulungi nnyo ne bwali bagenze mu kooti ng'alina obujulizi obumala nebino ebintu byetukola nga tuli mujangu onkwekule byebitutusita bino abazadde tuyambe abaana baffe ndowooza kigambo babatraffic bakikozesa baani baga tweddeko n'olwekyo tweddeko basi olwaleero nno
show yaffe erabika nga omulamwa gwegenda okutambulirako ennyo gwe omulamwa gwa mpisa. Olwaleero show yaffe egenda kutambulira nnyo ku mulamwa gwa mpisa n'ebikolebwa oba n'ebyo ebikoleddwa. Ensonga ey'okubiri era gye tugenda okutunulako era naye eri mu layini eyo. Tugenda kuwumulamu katono tukomewo njibanjulire nate tulabe ekigambo kya Imam ku kyo. Ngenda gatta ebintu bibiri naye nga byonna biri mu kimu. Society gye tulimu nkakasizza nti ebyo ebintu byetweyaga oba oli abo banaawulira ku maloboozi ng'aga Imam ebyetaaga okutereera binatereera. So katujje katono ogenda kumanya ate ebiddako. Ino internet wenyuka n'ekizungirizi ate kamera yayo lumamyo bannange ebyandaka ku mugo buno mugano gwennyini. Funa kabodi supakati ku nsimbi ezisaliddwako ng'otandika kusinyisa emitwalo 49 zokka usasule mpola mpola sinsi 833 buli lunaku. Weewangulira omugano gwa kabodi supa okuva ku MTN weefunire GB 2 eza data wa MTN buli mwezi okumala emyezi 8. Weegambulire kabodi supa katikati okuva ku dduuka lya MTN wonna mu ggwanga. Everywhere you go, MTN ekolera wansi w'amateeka ga UCC. It's the Premier League, all on DSTV. All the goals, clashes, and moments. All of Rashford, Salah, and Saka. Their start is getting better. All in the language of your choice. All in HD. Available on all these bouquets to choose from. To watch on all these devices. Get DSTV with an HD decoder plus installation and 1 month family for 89,000 Ugandan shillings. It's the Premier League, all on DSTV. For our teams, ignite your color with Plascon, proud partner of Uganda Sports. Color your world. Tukwaniriza ku Sharia Inheritance Services Uganda. Abasangi bakoza Uni Plaza, ground floor, room number G 22. Tukuwa amagezi ku nsonga ez'enjawulo okuyambako mu kuwandiika ekiraamo, tukukuumira eby'obugagga byo ate mu ngeri ey'obwesimbu. Tugaba n'emmaali y'abamulekwa mu Sharia n'okuprocessingira ku biwandiiko nga marriage certificate. Bakubireko ku noti 7 noti 3 35 48 777 ne noti 775 47 13 43 beba no aba Sharia Inheritance Services Uganda. Explore, enjoy, and dance to the latest content, beats, and Kasozi from Uganda and beyond. Simply go to your Play Store or App Store right now, find Afro Mobile, download it straight to your phone, and get started. Is it TV you want? Simply open the app, click on TV, select the channel you want, and watch live. Are you busy right now? Then check out On Demand or enjoy in your free time. Afro Mobile. The future is now. Because we're focused on creating a positive social, environmental,
and economic impact. It's the reason why what Stanbic is trying to do is to make sure we're catering for the needs of the youth, finding solutions for them, whether they're youth SMEs, whether they're youth at school, providing scholarships, providing educational opportunities. So it is through our services that we want to understand what positive impact can we have for sectors that are vulnerable. For example, the story of the gardener, a young gentleman participated in the Stanbic National Schools Championship in 2019. He had a passion for beekeeping. He went on to venture into urban planning. And today, he is running a gardening shop. This is our world. My life changed after participating in the 2019 National Schools Championship. Now, the business incubator is where I learned the advanced business management. That's where we also got our company incorporated. We also managed to get some funding. The Stanbic National Schools program, we've been running it for over 7 years, and I'm really pleased to say that we've been able to impact over 60,000 lives in a given year. And for all this period of time, we've seen the difference that it's making to the students who are part of the program. Their lives are changing, the way they are innovating. It's really amazing to see the different ideas they are creating to solve problems within their communities. We will continue to ensure that our sustainability strategy is actually creating a meaningful impact and transforming the lives of Uganda, because we believe in Uganda. Musanvu ku 10 ku ffe tufiiriddwa ensimbi nnyingi abafeereze batubyeko, so nga twandizikozesezza okusasula ez'obupangisa, okwongera mu bizinesi, okusasula fees n'ebirala. Beera steady ng'okuuma ebibyo, era beera bulindaala ng'okozesa enkola y'okusasulira ku mitimbagano. Ennamba ye ya pini gikuume bulungi era togikaba. Kwata ennamba za kampuni y'amasimu entongole zokka. Better steady, be better. In partnership with Uganda Communications Commission, Bank of Uganda, Equity Bank, MTN Uganda, United Media, Stanbic Bank, MTN Momo, and Uganda Bankers Association. Opuko Abdul Bast Chikomeko Ismail namwe abalala mwenna abaliko mbebaza okuba nti nno kwemuli program ekyagenda ddala maaso. Kino nno kyekitundu ekisembayo nga tusigazaayo eddakiika nga 22 n'ekitundu okuba nti nno program eno tugiggalawo. Political Islam ni program gye tulimu ebeerawo buli lunaku olw'Essande essaawa 3 okutuuka ku ssaawa 5. Kati bwe tuba nga tubuzaayo ziizo ziri 23 kiba kitegeeza nti programu ekyagenda mu maaso. Alhaji Abdusalamu Ali Kinobe nze mbeerawo okuba nti nno njikubiriza ne Imam Kasozi okuba nti nno abaako ne kibirowoozo byawa mu kwongera okutereeza eggwanga. Ensonga eyokubiri gye njagadde tutunuleko era nga yegenda okusembayo ngenda zisinga 2 mu bufunze. Waliwo famire emu naye neyinza okuba nga y'emu ku families ennyingi ezirimu bino. Nagaye nti olwaleero katulweyo eri empisa society. Family eno eyinza okuba nga y'emu ku families ennyingi ezirimu embeera bweti. Abaana abalenzi taata be yazaala nga bali wamu ne bakyala baabwe beweze bagoba taata ku ttaka baagala kumutemerako ku ttaka lye yagula yaligula nagati mu ndagaano tuteekewo nti no tuliguze babiri nze ne mukyala wange. Mukyala n'afa, abaana bagamba nti ettaka eryo Yesu mwaligula babiri ne maama, kati ffe twagala kugabana kitundu kya maama. Era ne mukiraamo maama yatugamba nti ettaka eryo otuwanga ekyandibadde ekikye. Kaakati taata bagamba baana bange oli yali mukyala wange, nze njagala wenjagalirawo kyembawa mba njagadde ti nedda. Ne batuuka n'okumutemerako akawugiro nti gwe tukuwadde wano kati be bawa taata. Abaana
ate beekubanye ne bakyala baabwe bagamba nti gwe taata tuviire ye lwaki tobeera eyo Kampala bino ebyaffe ebyentunga mu biveemu ffe tumanyi kyetwagala okukola ku ttaka abaana embeera etuuse mu society mu community nti bagobe taata ku ttaka lye ekyo kimu abaana beyeezaalira nga bali ne bakyala baabwe ekyo nkitadde wabbali then ekirala saagala kusala musango kubanga ab'amateeka bakyagugoberera okulaba gye binaggwera n'obutuufu bwagwo naye Uganda tetukyalina bantu balinansa omukadde wa myaka 78 n'agobwa mu nnyumba n'asula wabweru okumala wiiki nnamba nga omu agamba nti eyo ennyumba yajinguza mukadde agamba nti ekituufu nali mwavu ne muguzaako ku buyumba bwange eri ku bu boys quarter ne muguzaako ko 3 naye eno compound nene ennyumba endala ennene yonna sibimuguzanga wabula yafoginga bufoginzi n'agamba nti awaka wonna mmugozizzaawo era oli n'avaayo n'agamba nti nze nagulawo omukadde afulume sisala musango naye mpadde kale bwe kiba nga kyekituufu kati mwabamanyi gundi eyo ebyemisango byerabire naye kale senga kyekituufu n'agamba nti afulume ne bakasuka ebintu ebweru n'asula wabweru ddala abantu tebakyalinamu mutima gulumirirwa oba obuyaaye bwe bususse ensonga z'ettaka nga zifuuse ez'ettaka tukole tutya ebintu ebyo bifaanana political Islam njala kusobola kiri kati gwe badde okyali ku ebyo Sembawule ojjukira ettaka lye Sembawule nga bali wa muganga nga bagaba wa muganga bino ebya Supreme Council kati agakyali mu nkuba agajja waliwo omusango omupya omulala gwe basaze oli gwe baali Justice gwe baali baguza Kachwa bamuyita Justice Kachwa finally erinnya lye nalifunye eryokubiri yawaaba era n'omusango gwe bagusaze olwawabira ni Supreme Council oba muganga Supreme Council ati muganga yamuguza kati bamulwadinze gakyali mu nkubo bamulwadinze biliyoni 18 ne miliyoni 5 biliyoni meka 18 ani ayina zisasula miliyoni 5 Uganda Muslim Supreme Council ate abakola transaction muganga ye baali bamugambye Supreme Council zaali balance bamwita kadde ekyapa kye bamuwe okusaa kuzaalya waayo okuweza olwenda miliyoni just million Rwanda not even a billion Rwanda oli compensation gandi yali wayonga 3 mu mbagala asasula balukaaba omusango basala nga 24 December omwaka ogwedde kati ono bagusaze ebikwalwa biranja lutwejja nenjagadde okulaga ncheza lwakyo kyogana ebintu byettaka bino bituufu Supreme Council begenda zijjawo ezo anti bakati anti kyeki anti okukola awatali nkola kati birinde ekindeezeza kino bino byoyanjudde okusooka hawalono nsonyiwa ogenda waliwo eyantumye nabadde ejjinja tubadde ejjinja mu bbalaza nantona nga mugambira gamba Imam lwaki tava ku Supreme Council lwaki tagyesonyiwa tugende maaso ne bwota commentinga eyatumye ono oyinza oba kwoli jangu twogeraganye oba mpita nja kujja ejjinja bwoba oliwo ejjinja nja kwereeta tewerabike onyonyo lwaki togivaako Supreme Council is a public institution. It is a public institution. Ekisookerwako. Bwe bateekwa ekigambo Muslim, mba nnyina musheya.
nze kati shya yange saagala eyo noneke nga ndaba. Ekyokubiri, ebigambo byange bye ntera okwogera ku YMS byakuwabula kugiyamba kutereera kuba nze njagala ebeewo, nze sirimu bagimenya. Nyinza okwawukana endowooza n'abakulembeze abagirimu, n'egyo nga institution sisobola. Ekitegedde. Ekyokusatu naye mpulira nga boogera nga bakirayiminga ebintu by'abasiraamu ng'ate nze nange ndi custodian w'ebintu by'abasiraamu bingi. Goyinza oba omanyi mawanga masigidi yokka. Nyina neekakasa nyina we nagula ettaka yiika 18 nenziteeka mu mannya g'obusiraamu. Nyina ettaka eryange ng'omuntu nakalisalako emirundi 2 yiika 3 naye nebiteeka mu buki musiraamu. Kati mpulira babikira yiminga nabyo mpulira babyogerako nga baga nti be bakastodiani ekyolidde. Kati erusi kyendero wabuuza ani yabawa tudde ku kino ekyokusatu bagamba nti bamemba ba Supreme Council ba Ahli Sunna wal Jamaa. Nze ndi musunni. Tale tudde ku mpisa mu bantu ekyo kimaze ku byettaka. N'olwekyo Buganda wange nkutumidde nnyo. Nasubiddwa bankoze bite bangambye nange naali badde nazeeko mu bbalaza y'ejjinja nagirabye obulabi juzi mugundi. Inshallah twagala eddako ebeereyo obujiri. Ate nabadde wendi nabadde ndi firi nga nsobola okunyigirizaamu olunaku lwange lumu nenjibamu. Naye kaakati ekyo nga nkimaze. Bano abaana abagamba taata waabwe ng'ate benneewuunyizza be bakamwana. Bakamwana bannange mukkirize nti mwajja buzi. Kati omukamwana talina mugabo mu bintu bya nazaala we ebbanga nazaala lyaba alina abaana be. Babbamu balinamu emigabo. Ekyokubiri, ndowooza ekikulu kiteekwa okukolebwa ettaka eryo lyani. Kuba buli lwonga nti sheya ya maama waabwe, sheya ya maama waabwe bw'eba yali egenda kujja nga taata waabwe akoze eki afudde. Kati tebalinaamu sheya mu shariya kubanga maama waabwe ali badde afuna ku taata waabwe n'alyoka abawa. Tebasobola ate claiminga mu advance. Nze omwana wange bwansooka okufa omugabo gwe mu byange guba guweddemu. Era abazzukulu tebasobola kujja bagaa nti taata waffe ono yali amuzaala nga tukutuuse mu gabana. Bwe mba nimbye eshariya tebalinaamu muki mugabo. Basobola okubaawo nagwo nga tewabaddewo bantu balabe basigaddewo ne tugenda nga tunonooza ne tubatuukako. Okusinziira Katonda nga bwe yagaba ki ebintu bino. N'olwekyo bano abakamwana kabe bano abaana okujjako nga bagamba nti ettaka lyali lya maama waabwe. Bwe liba lya maama waabwe ate tebagoba bugobi taata waabwe. Bwe baba yagamba kugaba mu busiraamu bagende ewa muwalimu waabwe owa directori ya sharia babagabire. Era taata waabwe mu bintu bya maama waabwe ayinamu omugabo. Yali badde ayinamu kimu kyakuna singa tebaliiwo. Naye olw'okuba we bali ayinamu kimu kya 8. Eyo ye miraathi gye mmanyi. N'olwekyo tebalina buyinza bwonna bukola kino kyempulidde bakola. Kati omuzeeyi bw'oba okakasa nti property gye boogerako yali ya maama waabwe kati naye mugigabe okusinza ku kyeyalaama. Either kati mu sharia oba mugende mu mateeka aga bulijjo oba mu buwangwa ng'osigaze ekikyo nabo batwale ekyabwe. Ye ate agamba nti teyali ya maama waabwe property yange nze namugabo gada tuteeke mu mannya ffenna babiri. Ebyo nabyo gyebiri nakirabyeko. Omugenzi Kyanjo yabadde alina akawunti ng'eri mu mannya ge ne ajja Kisaara. Era bwe yafa kuba joint account tebaagigala
basigala bakola transactions nga zikkirizibwa naye bwe twagize hajja kisaanaga nti akawunti nze nali sigentole n'erinnya lyange kweriri ne really akawunti ya Haaji n'awandiika n'ebbaluwa mbakuba mbadde nina kopi yayo naali gikulaza abantu ne bategeera kuba abantu bonna baali yayanye naga nti kakatengeri no yagee bino si byange ebyo si byange ebbaluwa ne bagiwandiika biri biprocessing lwabyo akawunti kwali n'amanya eri mumanya ge Hussein and Sara Chanjo naye akakasa nti ebiriko si byange nze mbadde sigenitole ne kaadi zombi bali balina kaadi bbiri zombi n'azireeta era nga tewali transaction yakoleddwa kwali omuloga nti yasoose nakolako transaction n'akola ki nga tewali transaction yakoleddwako si mu bulwadde bwa Haaji Chanjo kuba tekyetaagisa si mu kumala kufa kweyalaga nti engeri gye nyinayo mujja wange n'ebirala kantwaleko abo bantu betwagala mu nsi kyemba baga nti abantu abalungi mu nsi oba ab'amazima bakyaliyo naye buli omu alina obukalu bwe mu ngeri ye bwendala kati nabano bwekiti bwekifaanana nolwekyo nammwe abantu fe abawandiisa ebintu mumanya gaki abakyala baffe bane abakyala baffe tukole kiriya kyetutegeeza bino ebintu ebyokutya embeera mwetwangaaliro y'okukweka ebintu yetuusa ku bantu ebyo ekyokubiri abantu bwe baba basomera matrimonial property naye mwagitegeera bubi naye tawaanya abantu era abantu bangi babikaayaniramu kati eyo lesoni streamlining ebintu twawule tuwangale ffenna tuli ba mukwano naye twawule nti kino kyange noono kino kyagundi yekka bwe taakola ekyo tujja kulaba ebintu ebifaanana bwe biti ebingi mwabaana muddemu akategeera basiraamu si basiraamu muddemu akategeera eddiini yaffe y'obusiraamu egamba nti gwe omwana n'ebintu byo byonna by'olina byamuzaddewo ebbanga lyamalanga waali naye bwe mutandika okukwata kitamu mu kirevu mujja kufa bubi sibakolimira naye Katonda yatugamba nti tagenda kuleka bantu bakola biso byona byonoono lubeerera nekiki ekirisa embeera eno mu nsi anti mululu oba bwavu mululu ate abagagga basinga okulwafa bandira ebintu bitali byabwe abagagga bayiye ebintu paka kati Sudiri mwavu naye yayiwa ettaka mu nnyanja ayongereko ki ku bungi bw'ettaka lye yeyafuna bino eryawo eryaffe eryali ery'abasawo kati azimba mu bintu bye bizala yeyafuna eryo olowooza coincidence ye ayina mukisa ki nti ebyefaana bwebyo byonna ebyefaananyiza gavumenti Shimoni ani yabifuna ize coincidence waliwo olukwe abantu bwe bakola naye olukwe olwo Mungu agaku exposinga ate bwe lunaavaayo luyinza okuba nga lwakabi eri abantu nolwekyo twegendereze ekyo nkimaze bano omukadde w'emyaka 78 kyeneebuuza omukadde ono taliiko bantu be abalina era balajja nabagamba bannange onaatubba ekyokubiri ye bwe yali akola endagaano eno bano baali luddawa otegedde ebyo bibiri byensooka ani yakola endagaano ekyokusatu bwe yali atunda transaction eyo yagikola atya kati alabika ayina bye yakweka abantu be oba oli abo baali badde bamuyambye okumutegeererako n'abamu ekikwesa abantu era butali butebenkevu obuli mu families zaffe kati enkomerero yeeno bwe mmala ekyo tekikozesa ono bwe baba bakuguza katundu ogende okukaiminga ekitali kikyo naawe bino byogamba nti omusango guli mu kkooti kkooti ezo gozimanyi mu lukiiko gye nabadde zayogeddwako luli olw'abakugu zayogeddwako omuntu n'erinnya ly'omuntu kumbi ne balyogera kuba bw'oyogera tayito y'omuntu erinnya lyenze ng'ate oyogera mu experts baba balitegedde
oli yagamba nti emisango gyonna egyali egy'okulonda egyagwa mu ofiisi ye nga gikwata ku ye nga mulimu omukyala condition yali egamba sooka ojje wano kiggwe anti kyekugambye kati nebaka omanye ekyo neweebaka n'olya emmere neekuwoomera abatamanyi beesiimye kuba kati kyankubye wala nakati ninga nti nalina funa ddala opiniyoni naye kakati eyo ate nyinayo abantu bange bemmanyi abalala abantu beesimbu naye mu system yomwo mwebakolera bwetyo dhahara alfasad fi lbari walbahari bima kasabat aidi nas ekintu ekyankubye wala nnyo newabawo n'omu ayakyogedde mulala mu meeting mwabaddemu omukyala eyali yeesimbyewo naye n'agenda mu kooti nebagaa nti kozoga nti oli mulokole kale era omusango gwamusinga era gwamusinga kakati n'olwekyo bino byonna byemulaba eno ensi kuba twabadde tugamba nti bwetufuna obuzibu tuddukira mu paalamenti ebiriyo mubiraba bwetufuna obuzibu tuddukira mu bakulembeze mulaba byebeeyogerera bwetufuna obuzibu tugenda ku poliisi mulaba ebiriyo bwetufuna obuzibu tugenda mu kooti mulaba ebiriyo tulagewa tusooke ffe twedde emabega bwetwetereeza sosiyete yaffe ejja kufuna abantu abo nga batereevu bonna nga bwe mbagambye abantu abalungi mu nsi mwe bali abalamuzi abalungi gye bali abapoliisi abalungi gye bali n'abalala gye bali naye wali abatali for example abapoliisi bebakwata abantu tebavuga bekunguudo ku lunaku olwokuna lwabadde lwakuna kwolwo lwennyini ku lwokuna nalabako kwegamba owa poliisi yayita ku bitaala nga talina nineebuuza enamba eyo ngimanyi UP 794 977 bwetyo enamba bwentyo nagiraba wayita ku bitaala in a manner that was very wrong ffenna tuyimiridde ye agagenda naye nga alimu yekka si zino kadenge baga nti etise era bekutte etya okuyimira nedda until twezeemu netufuna netukolectinga ebyo mistakes zetukola oba ntono oba nnene tujja kusanga nga tukyafuna ebizibu ebifaanana bwe biti nolwekyo gwe mwami gwe oba oli mwami oba oli mukyala njagala kati kaŋŋambe nti omukadde yakuguza wonna ku lw'emyaka gye musonyiwe osabe katonda akuwa ebisinga ku ebyo nakali akatonda bwe wakagula nako kati bwemaba waliwo ab'eŋŋanda no nga bwagambye bakaaba basabe bakuddize esente zo ate tobasaba na interest lwomulagulako ettaka nga ndi ne bannange nensasula nze nensasula bwe nasasula ettaka eryo ne libula anti nga ebyapa byebayamba nga tebitaalinga ne kyebaŋŋamba naye ne babimpa nga ndi nabyo twagala kubikyusa ne wayita akabanga bansaba balansi ne sibawa nga njagala tusooke tugonjoola kiri kati mba ndi awo olunaku lumu looya Damiano Lubiga yankubira essimu naŋŋamba Imam ekyapa kino nakino bangegwakino mugaa nti ye nagula naye abo banziba wagulawo sente mmeka nemugaa naye nagulawo obukadde 2 nedda nnyo nabasasulako obukadde 15 nempako n'omusaveya kamu kitundu n'olwekyo basigala babamanja 5 naye sisobola kubawa nga twaki kati kirabyo tutya bwe tuwuddeza tukuwe sente ezo nemugaa mumpe sente nalina akava namunyonyi bwenti ntonye ku kisaawe entebe bwenti esimu nemugaa nti ebuke kati nva ntebe kampitawo mu ofiisi yo nempitawo awaawo ku bitaala by'entebe road weyali munyuwe neŋŋendawo nemugaa kuba tumanyiganye nemugaa nti kakati ekyapa nsobola okukikuwa condition kumpa sente zange meka milioni 15 nezinawo omusaveya zokka temuli interest nemugaa temuli
ekigendererwa kyange kyali kyakufuna ki ttaka lyagaana kati interest riba sijja kumutwala bwompe sente zange ngeki nga biwedde nanga nti kale waita ennaku nga 2 nankubira nga nti aziteeke ku akaunti yange eri awo mutopi ku banka nagenda ne baziteekako banka nanga sente gwe ziri nenkwata ekyapa kyabwe nenkibawa bwe nagenda nenfuna ettaka eddala erisingana kweri kati kwenkolera otegedde oyo emirundi ebiri nekyo nga nawala nakyo kyali kimbaddeko bwekityo oli nemugulako nga muntu mukulu wakitiibwa naye nga mufere era yo nagenda ndopa eyina kizibu ewe nga looya bwe yaŋŋana nemugamba nti ogambye okujjawo nti ali luddawa mbadde mwagala bayizo njagala mukwata nemmala mmanya waali tya naabuza omuntu waayita ekiseera waliwo omuvubuka waffe nasala oyo oba omumanyi nasala oya najja nga omusajja oyo ettaka nemugamba nasa nti nasa omusajja oyo aliwo tumukwate munyazi nasa naŋŋana kyemugamba namuwa esente zange nagamba wamuwa miliyoni meka nemugamba kwaza aliika 50 nemugamba nali muwaddeko emiliyoni oba 10 na meka neŋŋamba nti nemugamba bwozimpa kukyanazo alinga 15 bwozimpa neza kusiina mutawaana nga tulagaana yali abuze ettaka yekajiki onalibo kajikoma yali wembala yaluza nnyo era abantu alawo opposite yunebu we bampera esente zange nembawo ekyapa waayita emyaka 3 nensanga oba 3 obita nensanga nasa naŋŋamba nti omusajja nakati ettaka tetulifunanga nemuganda gaa tumukwate gwe n'ogaana tuwongoose tukole ebituufu tujja kusigalamu nga tuli batuufu nolwekyo omuvubuka ono musaba oba musajja omukadde musonyiwe ogambe abafamire namwe abafamire mukkirize ono mumuddize sente ze omukadde atebenkere muki mu nju ye after all asigaza 78 olowooza alinayo banka ki mbebaza okuva gye twatandikidde waalaikum ssalamu warahmatullahi wabarakatu okuva gye twatandikidde okutuuka kati program political islam bwebadde buuzo oyige yagenda okuddako nze alhaji abdusalamu ali kinobe assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu waalaikum ssalamu warahmatullahi